abantu abasinga bebuuza abamomoni bakkiriza mu ki? Ekisingayo bukulu nti abamomoni bakristaayo nga omuntu omulala yenna nga abaprotestanti, abacatholics. Abamomoni bakristaayo tukkiririza mu Yesu Kristo okubanga teyali just nabbi naye mwana wa Katonda. Tumukkiriza nti yajja ku nsi kuno okutufiirira ebibi byaffe era nga yatulaga ekkubo ye Yesu Kristo. Kyemanyi nti enzikiriza yange mu Yesu Kristo ejja kunnyamba mu bulamu buno ne bwe mba nga nvuddewo n'engenda mu bulamu obuli mu maaso nga tumaze okufa. Nga bamomoni nga chachi tukkiririza okuba nti tukkiriza nti oba ofudde eriyo obulamu beyond buno obwaffe bwe tulimu wano, nti obulamu obwo tujja kusisinkana Mukama Katonda, tujja kubeera nti tuba ffenna nga famire ku side eri kyemanyi nti abantu abasinga beebuuza awamu nti lwaki abamomoni balina Book of Mormon, naye nti ekitabo kya Mormoni kyekigenda okuyamba oba engeri lwaki tukikkirizamu okuba ekituufu nti Katonda ye ayogera ku nsi n'abaana be bonna. So ekitabo ekyo kyewandiika ng'ayita mu bannabbi ku ttaka lya Amerika, naye yali nga entegeka ye nti kijja tutuukako ffenna tubeere nga tusobola okuyiga ye yaani. Nga abamomoni tukkiririza mu kanisa, naye beyond kanisa tulina ebizimbe bye tumanyi nti tuba tugenzeyo tusobola okukola ebintu ebyo Mukama Katonda byaba atulagidde, nga famire zaffe zisobola okuba nga zigattibwa wamu, omwami n'omukyala n'abaana, nti omuntu waba alina amaanyi Katonda ye bw'aba omuntu we yamuteekako emikono nti yaba asobola okugatta gwe omwami n'omukyala n'abaana, nti bw'oba ofudde ne mugenda mu bulamu buli obutuli mu maaso nti mujja kuba mwenna. Ekintu ekirala tukkiriza mu bannabbi. Saawa zino tulina nabbi ku nsi kuno tumuyita Thomas S. Monson. Nze nga Joseph Sempala mmanyi nti Monson nabbi mutuufu, kubanga Katonda teyakoma okwogera naffe mu myaka gya New Testament oba ekitabo Bayibuli, naye nti n'essaawa zino asobola okutuwa ekkubo lye tusobola okgenda nalyo ng'ayita mu nnabbi we. Engeri Katonda gy'ayogeramu naffe nti osobola okusaba n'akuddamu, naye buli kiseera aba asobola okulonda omuntu omu muffe n'amuwa amaanyi okuba nga atugatta, asobola okuba nti ayogera ne Mukama Katonda n'afuna ebintu ebyo. Manyi nti ekkanisa ey'Abamormon okuba nti etandikibwawo, engeri gye waaliwo Yesu bwe yaliwo, abayigirizwa be ne baba nga battiddwa, ekiseera kyaliwo ng'enjiri teri ku nsi, ng'abantu abaali batambuza enjiri baali bagikozesa mu ngeri ya kufuna ssente, mu ngeri y'okusomesa abantu ebintu ebitali bituufu. So ekiseera kyatuuka nga Katonda asazeewo nti ayagala akomyewo enjiri entuufu eri abantu. Awo ffe tukkiririza nti
yayita Joseph Smith, munabbi aliwo 1820. N'abantu bwe yali anoonya okubeera church gy'aba agendamu, yasobola okubanga afuna okulabikirwa Mukama Katonda ne Yesu Kristo, era bw'avaawo ne bamuwa etteeka abeere ng'agenda mu maaso okutegeka akomyewo church ye nga bwe yali agitandiise ng'ali mu Israeli. So eyo yenzikiriza gye mmanyi nti tukkiririza mu bintu ebyo. N'ebintu ebirala ebisingawo bye ntasobola kavalinga mu katambi kano, manyi nti osobola okufinding out nga abamissionary basobola okujja abaminsani ne bakusomesa aba church, noba nga osobola okumanya.